Hallelujah, hallelujah. Somebody shout hallelujah. Mulinnya lya Yesu. Amina. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Abba Father. Good morning, our Lord Jesus Christ of Nazareth. Baganda bange mwenna balamusizzaako mu Kristo Yesu. Amina. Simanyi munsi gy'oli muziri ssaawa meka. Naye wano ky'olina okumanya wendi e Uganda African time. Amina. Tuli mu ssaawa mwenda ez'ekiro. Naye wulira ekyawandiikibwa. This is morning breakfast. Tuli mu Matayo 26 olunyiri olwana era tugenda kubukkawo ennyiriri 2 tugende era nate ku lunyiriri olwana mu 3. Mpuliriza bulungi. We are in the book of Matthew chapter 26 verses 40, but we will jump only 2 verses and we go also to verse 43. Amina. Matayo 26 olunyiri olwana. Matthew 26 verses 40. Ulira. Then he came to his disciples and found them asleep and said to Peter, "What?" Question mark. What? Njagala. What? Okategeere bulungi. Ulira. Then he came to the disciples and found them asleep and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour?" Hey, Mukama waffe yeebazibwa Oluganda. Wulireyo Oluganda. Wulireyo Oluganda bwegamba. Mukama mpe ekisa ekisoma Oluganda. Ono Yesu Kristo ye yasanga abayigirizwa. The disciples abayigirizwa nga beebase. Gunda mpuliriza in this morning breakfast. Gwe disciple right now. You are the disciple right now. Gwe muyigirizwa wa Kristo. Naye oyigiriza ssaawa meka? Onoonya Katonda ssaawa meka? Oba oli mu tulo? Kiki okyebase ku ssaawa eno ey'omwenda? Muyigirizwa wa Kristo okyebase? Okyali mu buliri? Okyali mu blanketi? Muyigirizwa wa Mukama? Muyigirizwa wa Kristo? Wulira olunyiriri Matayo 26 olunyiri olwana. Nadda eri abayigirizwa. Nadda eri abayigirizwa. N'abasanga nga beebase. N'agamba Peetero nti kiki? Temuyinzizza kutunula nange n'essaawa n'emu? Si kutunula butunuzi otuula obeere ku WhatsApp okanule amaaso bw'oti, obeere ku Facebook ogakanule bw'oti, obeere simanyi YouTube ogakanule. Nedda mu ssaawa emu tosobola kusaba. Tosobola kusaba. Abange, this is morning breakfast. Tuleeta chai, buji. Omukama waffe yeebazibwe. Akandazi katono akagaati kato sikamukoka. Naye bw'oba oyagala full package oddayo mu lunyiriri oba mu ssuula yonna. Matayo 26. Yesu Kristo obudde bwali butuuse ng'omulaba asembedde, nga Yuda Iscariot asembedde. Naye according to the statement oba according to this word, singa abayigirizwa ba Kristo bayimirira ne Yesu ne bagenda mu kusaba, kubanga abagamba nti kiki mu abayigirizwa abatasobola kusaba nange yadde essaawa emu nga bo bali mu tulo? Si mulundi gumu, si ebiri. Yesu yajja n'abasanga nga bo beebase. N'akomawo omulundi ogwokubiri. Wulira kyova olaba tubuuse tugenze kulwanamu 3. N'ajja nate n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali mazito. Amaaso gaabwe nga munnaayo otulo. Bayibuli ey'Oluzungu egamba and he came again and found them asleep. Their eyes were heavy. Gundi goba omusambu ogw'otulo. Goba. Gamba Mukama nze twala otulo. Nabagambye you have to sleep for only 4 hours. Bw'oba osuusizaamu bubeere butikitiki. Only minutes. Naye don't oversleep.
sleep for 5 hours 6 hours. Oh my goodness, kati okukola onookolera saawa meka 8. Okukolako ebibyo awo, okufumba ali awo boolina akufumbira weerandi gudu. Mukama waffe yeebazwe. Ate ekigambo kya Mukama, ate onoosaba saawa meka? Singa gwogamba I have trust, simanyi mind of peace, I have trust. No, 4 hours are enough for you trust, and the rest of the hours jako working hours wali 8 hours. If you go for 12, still jako 12 hours. 4 plus 12, how many hours are those? Those are 16. Anti sakola bulungi math. Mukama waffe yeebazibwe. Osigaddeyo n'essaawa meka? Jukira we have 24 hours. Bannaye katukolemuko wano kamath katono. Mukama waffe yeebazibwe. Ogyeko saawa ez'okukola n'ez'otulo. Ate nga saawa tuzibalidde ku meka? Ku 12. Yes, newankubadde okolera 8 hours ojagamba okutambula okutuuka gye ngenda, ate oluusi emmere sigirina okugenda mu katale. Count 12 hours. Tuteekemu ne extra 1 hour. Mukama waffe yeebazibwe. 13 hours plus 6. Sorry, plus 4. Those are 17 hours. Kati essaawa zino zonna ezisigadde okola ki? Essaawa zino ezisigadde mu lunaku lwonna okola ki mulokole? Okola ki? Amiina. Kati abasaba tujjeko saawa ze tusabiramu. Amiina. Osaba saawa meka? Gwe saawa meka ze wayawula? Okusaba tuteeke wali saawa 2 okusaba. Leero twaze mu maazi. Mutusonyiwe, but this is morning breakfast. Katugambe saawa 2. Saawa endala. Kubanga tusobola kusaba nga gwe tomanyi kigambo kya Katonda ogenda kusaba biki? Ate ogenda kusabira mu ki? Pray according to the word of God. Kati olina okusoma ekigambo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Saawa zitumala bulungi. Tuleme okwekwasa. My job, my work, my bosses, my what? Hey, Jesus Christ. We have the boss of the bosses. His name is Yahweh. His name is Jesus. Mukama waffe yeebazibwa booluganda. Wulira Matayo 26:40. Sorry, Mukama waffe yeebazibwe. Matayo 26:40. Then he came to the disciples and found them asleep and said to, take away erinnya lyo. And said to you, gwe mpuliriza morning breakfast eno kiki? What? Could you not watch with me 1 hour? Matthew 26:43. And he came again and found them asleep again. Nga morning breakfast eno bweyitawo. Neyitawo leero gw'oli musuuka weebase. Neyitawo era n'enkya nga weebase. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu ayogera, Katonda ayogera, naye gwe okyali mu buliri. N'ayita olw'amande n'akusanga ofuluuta, n'ayita olw'okubiri n'akusanga ofuluuta, n'ayita olw'okusatu n'akusanga ofuluuta, olw'okuna n'akusanga ofuluuta. Kati tuli mu Lwakutaano lwa leero era okyali mu kufuluuta. Bayibuli egamba, bagambye wano tugaba caayi bucaayi. Oyagala mmere ddayo osome. Bayibuli egamba yabeesonyiwa, ye ne yeeyongerayo mu kusaba. Amiina. Weebakidde ekirabo kyo, weebakidde ebirabo byo, weebakidde obugagga, weebakidde buli kimu. Yesu ajja n'akutunulako n'akusanga ofuluuta. Omwoyo omutukuvu n'akuzukusa n'ogamba mpulira otulo. Kubanga amaaso olunya olwa Nnamussatu. And he came again and found them asleep, for their eyes were heavy. Because your eyes are heavy, gundi goba otulo. Gamba Mukama twala otulo, twala otulo. Mu mwoyo omutukuvu, yes, ndina okuwummula, naye mpa emirembe. Give me mind of peace. Nga mpummulira mu ssaawa 4 zokka. Ssaawa ezisigadde Mukama nga ndi mu maaso go, nga nsoma ekigambo kyo. Amiina. This is morning breakfast. Mulokole muyigiriza wa Mukama. Onoogenda wabweru oyigirize ki nga you don't read the word of God, you don't study the word of God. Onoofuluma wabweru, because the Bible says in fact the ministry that was given unto us is to go out and preach the gospel. How are you going to preach the gospel when you don't know it? Oyina okwawula
essaawa ogambe essaawa bwe ziti it is time for Bible study. Those are 4 hours. Take it away, there are 4 hours. You are in Bible study. You are reading your Bible. Amina. This is morning breakfast. Teweebaka Yesu aze ayogedde naffe kuviira ddala ku Mande zizino nnaku 5 era akusanze weebase. Kati olw'enkya katuukirize Mukama, katuukirize Katonda kikyatugamba. Kubanga gwe ampuliriza era abikula morning breakfast eno twebaza Mukama nga Yesu Kristo akusanga otunula, nga Yesu Kristo akusanga osaba, nga Yesu Kristo ajja n'agamba yes my daughter, she's interceding, yes my daughter, she's reading the Bible, yes my daughter, she's studying the word, yes my daughter, yes my son, namwe ba brother, nga Yesu akusanga otunula. Banange ekitiibwa kya Katonda, naye woe unto you. The request comes and finds you in the bed and finds you your okufuluuta kyeki mu Lusungu mu nnyambe embeegayiridde nga gwe oli mu kufuluuta n'akomawo nate n'akusanga oli mu kufuluuta. Amiina. Kati mu butuufu oh my God, what next? Holy Spirit tajja kubeeraawo just gwe ng'oli mwebafu. Amina. This is morning breakfast. Sisuuka wanayagala okulokoka teeka emikono mu kifo bagamba Katonda omulamu, Katonda omwesigwa. I thank you for this morning word. I thank you for this morning breakfast. Kabaka w'abakabaka nzikiriza n'omutima gwange nze yatula amaanya go gaddemu ogwokubiri gaddemu ogwokusatu ogambe Mukama nzikiriza n'omutima gwange okuweewa obutuukirivu era nga nkusaba ogye amaanya gange mu kitabo ky'abeebafu ogawandiike Mukama mu kitabo eky'obulamu. Taata negaana Setaani n'endagaano ez'okufa zonna eziva emagombe nzeegaanira ddala olunaku olwaleero nga njatula n'akamwa kange nti nze ndokose era ndi kitone kijja mpa amaanyi mpangule mu lugendo luno olw'obulokozi Mukama nga mpummula buwummuza essaawa 4 era nga ndina emirembe mu Kristo. Ssaawa ezisigadde nzijjeko ez'okukola Mukama ezisigadde zizo. Nsome ekigambo kyo mu maanyi nkitegeere nkikwase nkitambuliremu mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi era amannya g'Omwoyo Omutukuvu azeemu essaala eyo muganda ng'olokose esigala ng'osaba naffe via online abali emitala w'amayanja mwenna gye muli ng'osaba naffe tuli ku mikutu egy'enjawulo Facebook, YouTube mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Amen and amen. Mu linnya lya Yesu mutusabire.